mwaka tugumaleko naye ekyebuzibwa kikyokoze mwaka guno newankubadde nga tuli mu lockdown waliwo ekyenjawulo kyotadde ku bulamu bwo waliwo kyeweeyongeddeko oba oserebye buserebye ng'odda wansi of course amanya Maria Dana Namiro okubeera nga nzaaliwo nga nkwanjulira programu eno mwe tuwayizaamu n'abantu baffe be mumanyi abamu muba tebumanyi naye ne mubamanya ku olwo ne batunyumizaamukko ku bulamu bwabwe bo bakikoze batya okuba nga olunaku olwaleero we call them our celebrities or we call them our stars bakikola batya era bayita mu biki so when they share their stories with us naffe tubaako kye tuyigamu oyinza okuba nga weegomba okubeera ng'omuntu oyo naye bw'akubulira life ye manyi nti obaako ekyokuyiga nga program ogiya toli wekka kyoyitamu kati ayinza okuba nga yakiyitamu when he or she shares the story naawe obaako kyoyigamu okubeera nga osobola okuba nga oyitawo mu mbeera eyo and of course olunaku lwaleero tulina gwe tuli naye mu nnyumba omwaka guno bw'obanga osumulula omukisa tandikira kunze kusaba kimu mukama bw'obanga okola tandikira wange omwaka guno bw'obanga ogaba ebirungi tandikira kunze yeye wow ogenda kuntwala mu studio amina Dangelo nyabo Yesu yebazibwe amina yebazibwe nnyo mukama wasuze otya nasuze ndi musanyufu era nakedde nnyo kubanga nga neesunga okujja okubeera naawe wow. Yes, it's such it's a big privilege era nebaza Katonda kubanga nanga ntuusizza wano amina yes buuza ku balabi ba STV naddala abatoli weka badde bakwesunza obwedda abalabi ba STV mukama waffe yebazibwe nnyo mwebale kubeera ku STV temugivaako mukama abampeera omukisa amina yes Dangelo nga tutandikiddewo Dangelo yani tuwulidde Dangelo for some good time naye tetumanyi Dangelo yava buvi mu bbanga bwe bu oba alinako gyava obuzaale yes alina Dangelo musajja mukama gwayagadde okumala ebbanga ddene okay. Mukama njagadde nazaalibwa mu biseera bya lutalo olutalo lwaleeta gavumenti eno eriko taata wange ne mama wange baali baddukidde Tanzania okwewogomako eyo munnange ne banfunirayo mu biseera ebyo yes mu biseera ebyo olutalo so bwe banzaalirayo twakomawo mu Uganda mu mwaka gwa 1989 that was 1989 yes yes so you're half a Kenyan half a Ugandan no mama wange ne tata wange bana Uganda ati wazaalibwa eri olinayo obutuuze oliwo eri by birth okay by birth Tanzania yes so ne tukomawo wano ne nsomera mu ssomero lya St. Teresa Gayaza liri awo ku church ye Gayaza ku kigo wennyini primary yange yonna era eyo nakwataganirayo n'emikwano gyange abasajja abamu mu Kampala b'amaanyi nnyo n'abakyala so mukama yatukola obulungi nemala primary mu 1997 nenjoininga O level ng'olwo faamu tetunazaalibwa yes kituufu kituufu 97 nali nzaaliddwa awa wali tonnaba naye nenjoininga O level yange nagisomerako mu masomero agawera kubanga nalina eddalu amasomero agamu nabeerangayo taamu emu maama nanzijayo nga kisusse nasomerako ku Wampeewo Ntake that was 1998 you look humble kizze bukulu lwaki walina eddalu mbuto Katonda anjagadde okumala ebbanga yalina ekigendeerwa kinene mu bulamu bwange ebintu ebisinga obungi abantu bye bakola leero ebibaleetedde oluusi emitawaana oluusi ne balabika bulala mu society ffe twabikola tuli bato mukama yanvuga sipiidi nampisa mu bintu bingi ng'ayagala mbirabe kugamba at my age right now bireme kumbeerera nti si kikulu tubulireko ku ebyo byewakola mu buto ng'olunaku olwaleero ogamba otuuka n'ogamba oba mukama singa yansaasira ne sibikola bwe nali mu senior 1 nzijukira nga tuli Wampeewo Ntake ebiseera ebyo twavanga ku ssomero ne tutambuza na bigere kuva Wampeewo awo tuyita ku Munana Mperero ne tuyingira Kampala
nga tukuba endongo ezo ezaabeeranga wano ku Four Seasons ku Kampala Road eno ewali ku Equatoria waabeerangayo deviate wawa Kampala by then endongo zitya endongo zino ez'emisana olowooza nzimanyi anti kati Kampala temukyacakala fedda twacakala nnyo hey. Yes era lwaliro ndaba abavubuka baliyo nga balaba nti oba bali so high tebalina ne bwe bacakalira because kati Kampala wa ambiance buli street ya Kampala gyolaba yabeerangako club nga zikola emisana n'ekiro okitegeera era ng'osobola osalawo n'otagenda ku ssomero gwe n'ogenda mu ndongo yes era kyetwakolanga kakati omwo ne tubeera nga ffe twanywa omwenge ne tunywa sigala ebintu ebyo nanjaga by the way I was never an addict naye nga tubikola just because ye trend twagendanga nosanga abantu nga bonna bakutte more cigarettes gwe tobulabye manyi sigala ono wa bulijjo ffe ate oyo tetwamunywa twalinga bakabi nga tunywa bummo erinnya nga baliyitamu n'obulala naye nga it's a trend twavanga mu masomero ntusinkana tukwatagananga ne bakamiliyoni abo babebe kulu. In which class? Senior 1? Yes, I was in senior 1. Wali mu boarding wali mu day? Nali mu day school. Okay. Yes. Naye nga abaana abo bonna by the way celebrities bonna bendaba olwaleero twabeerangayo nga bamu bali mu bibiina bya wagguluko ku ffe naye nga twasinkananga abamu twajjiranga mu uniform. Yes. Ne muyingira club. Nga tebabagaana ku miryango. Zabangera za misana ngera zaffe. Ngera teziba bantu bakulu. Nga z'abaana. Era nga z'abavubuka ba masomero. Ku mulyango ngera abavubuka be babeerako. Ngera twabeera. Poliisi ebiseera ebyo abakuuma ddembe oba abavunaanyizibwa ku nsonga ezo tebavangayo. Tebaatugambako. Era nze abantu people can testify. Beaches eziriwo ezaalingawo zi heritage. Kati bagifuula na marine base y'amagye ezo twazikubanga era tuwabeerangayo bantu bakulu ffe ba holiday makers baana b'amasomero. Holiday makers wanga muva ku ssomero muli mu biseera byakusoma. Yes, mu biseera byokusomera twagendangayo ku Saturday. Yes, nge tubeerayo Swampies simanyi oba ekyali nayo yabeeranga n'omukansanga simanyi oba ekyali nayo I even don't know twabeerangayo ne bavampo sibaani bamoshi. Yes. Abazadde n'abasomesa bwe mwabanga temusomye abazadde bamwe abasomesa bamwe tebabanga bazadde okubuuzaako bazadde bamwe lwaki omwana tasomye. Kati ffe nze bazadde bange babeeranga mu kyalo ewa bayitayo Nalusugga. There are about 3 miles okuva Gayaza mu town. Kati ng'omusomesa tulali abaana bangi ngati agenda ddi Nalusugga n'amasimu sigegali awo era by then ng'amasimu teganajja. Kati walingangawo gye bayitanga UTL ng'era sebo batondemu abagiina ba government in fact bebanga abagiina. Kati walioka bajja gye bayitanga eyo simaseltero ng'era si kyangu okitegeera. So how did you survive? Like okay wasoma? Yes, nasoma. No mama bwe yabimanyangako because olisi report yajja ngambi nateekako comments nga nkyusa kati nanzije wampewo ntake nanteeka ku Our Lady of Good Counsel Gayaza. In fact Our Lady of Good Counsel lyanga somero ly'abawala bokka omwaka gwagendayo ffe twatandika okusomerayo ng'abalenzi n'abalenzi era nga tubeeramu batono nnyo mu bawala bangi mpaka lyapikinga kati ne fuuka mixed school. Ne tusoma ne tumalako nenvaayo mu Olevo ne ngenda mu ssomero baliyita Mulama Secondary School. Eyo gye nabasinkaniya basewasewa Kim Swaga nensangayo bano John Hill Chove, there's that artist. Nensanga Silva Kyagulanyi and others. Nensoma naye ate awo nali ndokose. Dangelo ina myaka emeka? Nazaalibwa 1984. Jemiaka 3 Yes, I'm a big man. That's why I do big things. Yes. Because you have a big God. Kakati. Okay. Awo nali ndokose but still nga sinaba kunywera nga nina eddalu lingi nga abavubuka nga tetunaba kugenda ku kyeddalu. Kiki walokokola mu class ki? Nalokoka ndi mu senior 4. Kiki ekikuleetera okulokoka? Kuba batusinga batugamba nti omuntu okulokoka oli abakoze bibi bingi ayagala kwezza bujja gwe ki ekikuleetera okulokoka ati ku myaka egyo? Byali ebintu bibiri. Nina mukulu wange
yali musajja nga mukwano gwa nnyo mukwano gwa the late General Kasirye Gwanga. Era naye he's a general right now. Mwali mu UPDF is serving. Yali mukyamu nnyo nga era nga bwalabanga omukulu oli nga naye bw'atyo bwe yali. Era nga tumwewala nnyo. But yagenda n'abeera bwe baali mu Sandhurst nga basoma yabeera emyaka 4 mu US. Agenda okudda ye ng'alokose. So bw'alokoka he came back a changed man. Nga siye muntu oli yabeera nga mbibira eyo n'anywa enjaga okujula okufa mwenge bike nga mukambwe nnyo ng'akuba abantu ne ku kyalo ng'alwana. Era abantu bamutya nnyo. So bwe yalokoka n'akyuka twatandika okumwetegereza ntugamba gayo n'abadde ki kiki ng'atubuulira Yesu bwe agenda okudda ng'alokose. So ne tumwetegereza ekintu ekyo ne kitupuulinga attention yaffe era n'aleeta ababuulizi b'enjiri ku kyalo. Bw'aleeta ababuulizi b'enjiri ku kyalo mama wange n'alokoka. And nze nali mukwano gwa mama wange okumala ewaka mwali baddiini kimwengamu. We mbadde nzija. Nzaalibwa omugenzi Charles Busuulwa Nalusugga Gayaza. Yalina abakyala 9 nga musajja mukatuliki. Ngolwa abaana muli bameka? Tuli abaana 4. Nakati bakyaliyo bonna? Kuwaliko abamu abaafa, of course a few of them, naye nga abasinga obungi gye tuli. Ate tuli bangi nnyo kubanga ate kati abazzukulu tuwera n'ebibiri. We are so many. Mwemanyi mwenna? Twemanyi. So you do family gatherings? Yes. Like how often? Mirundi mingi, but waliwo eri major gye tukola once a year. Okay. So kati mama wange ye muntu eyasooka okuntwala mu Ssabo. Okitegeera. Ku myaka emeka? Nali muto yalinga njagala nnyo. Mama wange namwerekerangako. Nga simanyi nnyo kikyakolayo naye bwe najja nkula nategeera ki maama kye yalinga akola. Maama yayina entalo ze ng'omukyala ne bakyala banne nga balwanira omusajja ono Busuulwa. Nga baagala nnyo baganje buli omu ng'alwana nnyo abaana be bafune favor okuganja eri taata waabwe. Yes. Kakati ebintu ebyo maama byamutwalanga mu basawo b'ekinnansi. Kati nga mwenda ne muwerekerako because she was a housewife nga tayinza kutambula kugenda kuva buvi waka. Kati bwe mwabanga mugenda mu Ssabo gwe babaako naawe emikolo gye bakukola nkoba gwe just wasigala ng'olina gy'osigala maama ye n'ayingira? Olumu nayingiranga naye naye omanyi nga mubaamu enzikiza ne ntuula maama ye ne bakola ebintu byabwe. Ng'oli mu class ki? Kubanga ndi muto. Are you sure? Yes, namuwerekerangako. Abantu kye njogera kino bakimanyi. Olumu mbeere obweru n'enzanya. Yes, gy'ali nakati alaba. Okiraba era ali ku TV kuno alaba. Mama namuwerekerangako kati ng'alwana n'abakyala banne nga balwanira gaayo oyo Busuulwa. Omusajja ono yali mukatuliki nnyo era yazimba nga makereziya g'abakatuliki. Naye ng'ate obukatuliki bwonga eddiini bugamba ki ku kintu ky'okuwasa? Ku kintu ky'okuwasa ekintu ekyo nze obukatuliki saabulwamu nnyo nabuvaamu ndi muto simanyi kye boogera but ne baganda bange abakatuliki era balina abakyala abalala. Okitegeera so ekyo kyo simanyi kye boogera oba kiri kitya I don't know. Okiraba naye yalina abakyala be 9 because yagendanga ne Rome ng'alamaga. Yabeeranga nnyo ne bakaridinaali. But I think he was a big guy. Aye kali akikolanga mu bukyamu. At least ngezezaako okumanya ku ddiini ez'enjawulo obukatuliki. They say one man, one woman. Chovolaba. He was a big guy because he had a lot of money. Yes. Oh. Yes, he had a lot of money. Ranga beranyo Vatican yo That's why I get my name Dangelo. Nga mukuze mu family nene bwetyo ewaka embeera yali etya nga mu abaana. Mwana watufa abaana twali tweyagala nnyo. Mwenna abakyala omwenda bonna baali babeeramu oba waliwo oli abeera? Balina amaka ag'enjawulo. Okay. Era nga bonna abaana abo ninga bajja ne tubeera nabo ffenna kubanga taata yali abeera waffe. So nga mu abaana temwerinaako buzibu? Even up to today. Okay. Yes. Kakati maama bw'alokoka mu mwaka gwa 2000 yalina ebintu bye yali yayitamu bingi nnyo nga naffe tubimanyi abaana. Byonna Katonda bye yamuwangulira mu mwaka ogwo gumu. Ekisookera ddala ekintu kino ekyamutwalanga ennyo mu masabo eky'omusajja ono. Maama bw'alokoka taata yatunuulira bakyala be bano bonna kuba bonna yali abaagala. N'alaba nga maama akyuse, maama yakyuka n'afuuka omukyala omulokole, a servant of God, n'abeera wanjawulo nnyo mu maka muno. Taata n'ayagala nnyo ate okubeera naye
n'amubeerako nnyo n'empisa zikuga ebintu byakyuka nnyo. Taata naye n'asalawo okulokoka okusanyusa mukyala we ono. Taata bw'alokoka n'agenda ne mu Bible school nga musajja mukadde naye n'agenda asoma ne ba mwami Alex Mitala, Dr. Serwadda abo baamuli kumpi nnyo because he was a big guy. Okiraba. So n'akizuula nti omuntu bw'alokoka abeera n'omukyala atya omu. Awo bwe yakomawo awo ennyumirwa awo enjagala okunyumirwa n'agamba bakyala be bano nti ekyo kyagenda okukola. N'alondako omukyala ogwo maama wange. Bali abalala ne balagawa because buli omu yali yamuzimbira amaka era buli omu yamuleka mu maka ge n'amuwa bye yali yakola mu kitundu ekyo byonna ti byogenda nabyo n'abaana bo. Ekitegeera abaami abali eyo nga obadde olina abakyala more than one, kino osobola okukikola because this we are trying to learn something here nti okyusiza eddiini omukyala omulese, was it the right thing to do oba wali walina okubaawo engeri endala gy'olina okukolamu ekintu? Because I'm just thinking abakyala 8 bano balina emyaka emeka, ku myaka gyabwe baali basobola okufuna ababeeza abalala oba they had to live their lives till today nga they are single? Mwana wattu ku bonna si because baali bakulu siinaayo n'omu yafuna mwami mulala mukuleka in secrecy naye tewaliwo yadda mu kufumbira kubanga jjukira yabaleka mu maka ge, amaka egitali mizigo. These because being a big guy yayina nga omanya abavubuka bwe yali akula omusajja oyo Busuulwa yafuba nnyo buli kifo ekyali kitunda ebiseera ebyo yazimbayo amaka. We are not trying to preach the gospel, but I just want omuntu alaba ategeere ensonga eno. Bible yegamba etya ku nsonga eno bw'olokoka bw'obadde abakyala b'obaleka oba osigala ne bakyala bo? What does it say? Teyakola nsobi. Bible teyogera ku bakyala era tebawa option eyogera ku mukyala. Era Bible yegamba nti alaba omukyala afuna okuganja, alaba ekirungi era afuna okuganja mu maaso ga Mukama. Kati ate alaba abakyala afuna kyolowooza. Tewaawo option ndala. Era eyogera ku mukyala. Okitegeera? Kakati biri ebirala ku bw'oba oli ku kya Bible, biri ebirala kuba kwegeziwaza kwaffe ng'abantu. Kubanga tuli basobya, we are never righteous. Okitegeera? Tukola ebintu ebyenjawulo. So ye bwe yakizuula omusajja n'ayita bakyala be n'ayogera nabo era ye n'agenda ne mukyala w'omu bali n'abalekera ebyobugagga nti nazimba emakindi because tulina mama waffe emakindi awo era n'amuwa amayumba n'amuwa biki byonna ebisolo mubeezaawo ng'omuntu tulina ow'emuyenga bangi. Okitegeera? Era by the way nakati bwe tukuŋŋaana abalamu bakyajja because tiwaaliwo gamba nti you know. So Dangelo omaze senior 4. Weyongerayo okusoma oba wakomaawo? Neyongerayo nengenda mulama SS egyenkuga gye nasanga ba Kim Swaga ba John Hiru ba Sewa n'abalala. Era nemala senior 6 yange bulungi nnyo. Bwe mala senior 6 nengenda nensoma ku degree yange ku Oracle School India. Era ndi kafulu nnyo mu multimedia na majoringa mu graphics. Bwe mbikwatamu wano bwe nzija wano tabbo. Jimolozo kyalina omulimu. So bwe ntyo naye nga before nga sinagenda okusoma degree yange eya multimedia nafuna omukisa nentwalibwa ku Bible School nensoma diploma mu theology. Nga tukyali ku life eyo y'okusoma, what challenges did you encounter nga gwe omwana okulidde? Kwasijja kwogera ku bya fees, you grew up from a family eri wealth. Sente zaaliwo. Tubuulireko ng'abaana abakulidde mu family nga balina sente tebalina buzibu mu sente. Bizibu ki ebirala bye musanga? Because I think money is the major problem, like poverty in the family is the major problem. Mwenga abatalina sente, buzibu abalina sente, bizibu ki ebirala bye muba nabyo? Anti kakati sente zaalingawo nenga si zange. Zaali za Busuulwa. Kakati osobola okubeera se omwami wo
nga mugagga alina bikininga gwolina byoyagala ng'omuntu ate ye byatakola ki byatampana kumpa nze naye nina ebintu obeerawo ng'olina engatto gyoyagala oba olina kini nga ye muzeeyi agambye era teriyo omuntu we were at school n'abaana tubangi nnyo naye ngera tosobola kuba nti olina buli kintu kyonna kyoyagala ebyo bitwagala okumanyako nti mwe abaana b'abagagga biki bye mulaakinga bingi byonna abantu bye balaakinga era naawe obiraakinga because people think mostly abaana nga bali mu ssomero ye bw'alaba omwana w'omugagga agamba I wish I was like him I wish I come from the family gy'avaamu oba okitegera so there is this picture nti mwe temuba na bizibu But so those are some of the problems maybe challenges they're not even problems the challenges that you face. Number one kati nze kigendererwa kyange kusomero kwabanga kusoma okusobola okusoma nfune max not only in school but generally domestic life school life like bizibu ki bye musanga fe waffe twali baana bangi okiraba kati abaana bangi omusajja ono newankubadde yalina obusobozi naye era nga tetusobola kufuna buli kintu kubanga twatukanga okuddayo ku ssomero nga muliwo abaana nga 20 abagenda ku ssomero okitegeera ngati abazadde abasinga obungi ye ayagala kuwaayo school fees era wamala otusasula school fees ate tosobola kujja n'omugamba nti kino kiri kate gwe olina status oluusi gimweweerabira oyagala bakuwa engatto bweti oba bakuwe suitcase bweti ningato nga tebiriiwo ye yasasudde school fees kuzibaze muganda man bana abantu yate ye nga teyasoma na kusoma okitegeera nga tosobola munnyonnyola nnyo bino ebya status byo byalinga bibye ye nga ye anyway credit tugimuwa nti yabaweerera abasajja abasinga batasomye tebatera kuweerera ate yayagala nnyo okusoma era nga bw'osoma banna oyinza n'omusala ensabo so at Oracle osomye omaze maze multimedia course yange nembeera wano nakolerako ku New Vision emyaka 2 before wali wetwabadde nga tutwogera ku ngeri gy'olokoseemu omusajja oli abaleetera okulokoka gwe nga gwe kikyali kyoli kuloka kyekyakulokosa oba walinawo any other major reason major reason yaliwo ya mama wange kubanga entalo za mama wange ne bakyala be banne naziraba so bwe ndaba nga maama awangudde omusajja ono omusajja yenna agonza asazeewo agende mu Bible school asomeko maama yasanyuka nnyo obulamu bwakyuka nnyo ewaka nga taata abeerawo takyagendako walala abeeraawo ku maama obudde bwonna by the way ekyo kyabeerawo because taata wange bwe yalokoka yabeerawo emyaka 7 n'afa at the age of 84 naye yali yakula bulungi nga nze bwondaba tokula sikula kati nga in fact nziko nga bamuziika abantu babagamba nti yalina emyaka 84 abantu ne bagamba what nga tiyo muntu akikkiriza people thought he was about over 60 or 50 something naye mukama n'abeera mulungi so nze bwe nalaba ebintu ebyo nga mukama abikoledde maama ate maama jjukira I was her darling nga atubuulira wali mwana wakumeka mu mama yatuzaala abaana 12 nze ndi wakuna lwaki wayagalwa nnyo okusinga abalala you know the first born you know the last born Katonda yammanya ngera bwolaba nti we are over 2,000 or more gospel artists in the country naye era ogba okunkyaza wano I would ask why yes Katonda yammanya yanjagala nnyo era mu abo bonna it is only me that went to Oracle yes abantu abasoma multimedia they know it's the best multimedia school in the whole world tatange yasasulanga sente nga nange ntyo zimusaba a lot of money in dollars onakolalo singa kitaawo abadde waali ng'ovuddeko ekyokusoma nti yakuweerera koza obuvunaanyizibwa bwe buvunaanyizibwa omuzadde yenna okuweerera omwana we buvunaanyizibwa mu gavumenti yaffe wano buvunaanyizibwa ali abamu abatuusa omukolo ssebo naye nga guba buvunaanyizibwa bwe okuweerera singa muzeeyi we abadde akyaliwo kiki kye wandisinze okumwebalizaako this guy was a hard worker yakola nnyo nze mbadde mu field y'okunoonya ssente okumala ebbanga era senga nali nsobola okumusinkana nandimubuuza wakola otya ssente bannange ssente kintu kizibu otuziza akayimba ka message semakula ke yayimba akamami
naye yabuuza mami wakola otya kagamba ono guy nebuuza abakyala 44 of us nga mulimu n'ebirala ebintu bingi naye n'asobola okukola ebintu bye yaleka nti fe olwaleero bakwata nti one of his properties ne bagamba okay gwe weegattegattemu ofuuneyo you cannot olaba nga lutalo lw'amaanyi nebuuza yakikola atya okubeera ekyo aba gospel recently is it a month back nawulirako nga mulina wrangles ze mulimu waliwo wrangles kino kiki kyava kuki gospel industry oba ministry abantu bangi bagitunulira nga ministry oba industry eri green erimu abantu abali naive abatali bwe batyo okitegeera kakati mu secular world waliyo abagezigezi abajja ne bagweno okitegeera bagezi yes awo wennyini omulabi watoliwe katugenda kubatumulamu ku katono tukomewo tumanye engeri abayimbi aba secular gye bayingiramu mu gospel fraternity lwaki bayingiramu era ki ekibayingizayo olunaku leero tulina Dangelo Busuulwa yagenda kuba bitunyonyola naye nga sinava waliwo akantu kayogedde nti abazadde kitaawe bwe yabeera ng'abeera yekka ne maama we babeera waka there is ewa abaana gye batandika okusanyukamu gye batandika okwagalamu so I think wabaddewo ekyokuyigawo nti abazadde bonna ng'oli eyo mukimanyi nti abaana bammwe beetaaga obudde bwammwe nange ndi mwana abaana ffe twetaaga obudde bwammwe bazadde baffe so at any time in any situation give your child time tunakwatumulamuko katono tukomewo tovaawo azagwe achekumidde ku STV and Mosongo oli ku program toli weka onako ero tuline Dangelo Busuulwa atubulidde olugendo lwe era n'atubulira bo abaana abakulidde mu famire z'abagagga bizibu ki bye balina nabo goyinza okulowooza nti olw'okuba oli mu famire njavu ti bana bali mu famire y'abagagga tebalina bizibu bye basanga mukwano nabo balina ebizibu byabwe nga bibatawaanya bibabonyaabonya ne bibabuza naawo okutuula so buli omu waali walabira ennaku ate buli omu waali walabira omusana n'enjuba so onako olwaliro tulina kye tuyize n'ekyamaanyi omwavu teweegomba mugagga kuba nabo balina ebizibu byabwe but just wooli beera contented ate osabe busabi Katonda maybe akukyusize mu mbeera naye teweegomba mulala kuba tumanyi oli kikyayitamu ate we tukomedde tubadde tutuuse ku nsonga y'aba gospel artist ne ba secular okuba nti mweyingiddemu mwekuba what causes that money abantu baagala nnyo ebyenfuna kati eno mu Christian fraternity tulina ebyobugagga ebitali utilized kati nga bwolaba nti abazungu bajja wano mu Uganda mu Africa ne babba gold waffe ne bakola ebintu kubanga bakizuula nti ebintu bino tebyali tapped into naye bwe baali babibba tebajja bokka bakozesa ate abaddugavu abali wano kakati secular world eyina emikisa gyeraba ewaffe eno ng'era baffe ate tetubigoberedde nnyo kati ng'ezo ssente ezibazze bagaba gavumenti naffe batuwa ne tubeera nti ffe bo balaba tetubikozesezza kati ne bakozesa abamu ku ffe okujja babinyage yes era abo abantu betuzze tulwanyisa era ffe tudde ebbali ne tubagamba nga bakozesebwa abantu bali because it was between UMA ne fraternity ya gospel gwenga gwe Dangelo otandika ddi okuyimba n'ogamba nti kati nyingidde music walinamu talenti ey'okuyimba ng'osoma oba kyakubuukira bubuukizi era amasomero gye nasomera nalinga prefect wa entertainment kubanga nga nze mmanyi abaakabi ew'okubajja ate nga gwomanyi ewali endongo era nze nina obbaleeta tukyakale okitegeera so bwe namaliriza university bwe nkoma wano it was 2008 ne ntandika okubeera ennyo mu church kubanga nali nga nina obudde bungi so bwe nali mu church gye nayingiramu nasangayo Silver Kyagulanyi again ku myaka emito egyo olokose towafunako kusomozebwa tewakolako data things ngomaze okwakola because you are still younger in senior form muntu aba ali mu adolescent stage ebintu biba bingi obwongo buba bukola nnyo oyagala ovumbule kino oyagala ovumbule kiri toyinayo kye wayagala kuvumbula at that age kuba tewalina nnyo nsonga ekulokosa nakati nvumbula
waliwo ebiri ebivumbuzwa ku myaka giri emito. Bayibuli etugamba okulokoka buli lunaku. Omanyi lwaki batugamba okulokoka because you cannot be that righteous. Buli lunaku ogwa n'osituka. It's a journey. Kakati nze ngwa buli lunaku ne leero nnyinza okugwa. Okitegeera naye nsituka buli lunaku. Nsinga nnyo abagwa ne batasituka. Okitegeera kuba waliyo abantu nga bw'aba yagwa emyaka 10 ejyagwa nakati akyali mu kigo ekyo kye yagwamu. Tokerangako ne wejjusa kulokoka. Ate nejjusa lwaki saali kugamba saabeera what I am today emyaka mingi okitegeera egiyise. Mukama abadde mwesigwa nnyo ankoledde ebirungi bingi nnyo and is yet to do. So tutandise music, olugendo lwa music. Ntandika mu 2008 nenfulumya ennyimba zange ezasooka 2. Ne bwe nzifulumya nafuna favor mu Christian circles ne banjagala nnyo ne ngamba I think I can do this. Ne neeyongerayo kwe kufulumya mu 2011 ne ntiminga up ne mukwano gwange Luther T ne tuyimba oluyimba omwaka guno which was a big tune, a hit song. Ne lutusukkako ebintu ebyaba mu bulamu bwange nga tumaze okukola oluyimba olwo. Olumani yaluwandiika? Nze naluwandiika. So you are a songwriter? Yes, and era nkikoledde ebbanga ddene to my fellow Christian artists. Yeah. So oluyimba lwe lwakutunda, lwe lwakujja oluyimba lwansussa kuga lwakyonoona. Lwansussa. Ntambudde ebifo bingi nnyo nga nkozesa oluyimba olwo. Oluyimba olunyanjudde mu bantu bayitirivu nnyo. In fact lwanjoininga lwandeetera n'okubeera signed onto Judith Babirye ministry ebiseera ebyo gye nkolaganye naye okumala emyaka mingi nnyo nnyo. Yeah, so lwankola bulungi nnyo nnyo nnyo. The rest is history. Nga tutandise okuyimba ogambye oluyimba lwakusukkako waliwo ekintu ekitera okubaawo nti nga bondaba bwendi ku toli wekka erinnya lya toli wekka ne linkulako nga nze omuntu nsigadde gwe kyakutuukako naawe nti nga oluyimba lukukuzeeko naye nga bakusanga people can't give you the song kyakutuukako oba? Ekyo nakati ne ku nnyimba ezizze ziddawo. Omanyi mu Christian music tuyawula kye bayita showbiz ne ministry. Era abantu abasinze nzekka naye abaweereza abasinga obungi ayita naawe ku street nga tosaga nti oyo musumba gundi. Few of them abantu basobola ku identifyinga kuba tebibafaanana. Ne ba artists bwekyo bwe kiri. Era ffe tubeerayo, we are laid back. Tubeerayo mirimu gyaffe. Nze nina n'abantu bakasitoma bange emirimu gye nkola naye nga tebakimanyi nti yenze. So far ina ennyimba mmeka oba albums mmeka? Nina album emu eriko ennyimba 15 ey'omwaka guno. Yeah, there's so many songs. Wakubanga mtera kufulumya lumu ku lumu off that album kati ndi mukola ey'okubiri. Nga gwe muyimbi wa gospel kusoomoozebwa ki kw'osanze kuba batugamba gospel temuli ssente era tulabyeko abaana bavudde mu gospel ne bacrossinga ne badda mu secular just apart from recently lwe tulabye aba secular ate nga basaze badze mu gospel but before abayimbi ba gospel baddanga mu secular nga batugamba mu gospel temuli ssente. Gwe kusoomoozebwa ki kw'osanze? Okusoomoozebwa mwekuli one is acceptance. Si kyangu ky'abantu kukkiririzaamu kubanga abantu abasinga obungi mu kyaki bantu abasooka mu nsi eri ne babaako bye bakola ne babikoowa ne bawummula. Kati beetegereza nnyo babeera soba baba bagezi batunula nnyo okukkiririzaamu n'akuyingiza mu mutima gwe n'akakasa si kintu kyangu era bwe buzibu abantu bonna bwe basanga. That's why there are so many artists naye abasobodde okusituka oba balira ku ngalo be basobodde okupenetrating emitima gy'abantu. Mbaka babayimbi ba gospel muli baavu? Ekyo bantu bakyogera lwa showbiz. Omanyi mu secular world abantu bavuga emmotoka zetuvuga okitegeera naye n'akugamba emmotoka gye waguze jjo omuyimbi wa secular agigula amawulire ne gawandiika mbu yaguze emmotoka ya miliyoni 800 naye nga gwe wagigula miliyoni 2. Okitegeera roza ki ekireeta ekyo? Showbiz bo kibakolera. Lwaki nammwe temukikola? Nsi yakulimbalimba eno tubeerawo lw'amazima. Bwe nzimba ennyumba ya miliyoni 10 eba ya 10 so agamba nti yazimbye ennyumba ya kawumbi kubanga bye bitrending ate bye bikume ekyo mbola babayimbi ba gospel mulemeddwa okula. No, fe twakula dda. For us we are not about trends. Bible gye nsoma yawandiikibwa emyaka miyitirivu nnyo but it is the same Bible tekyuka
tewaliwo bigambo bya kusasamaza ate nti kati trend isima bweti ate biki no. So music wakamalamu banga ki yenna emyaka gireera emyaka 12 right now. Katonda atukoledde sente zisinga mu Christian music era kababeere bako Dangelo sokondekemu no nkubuulira zisinga abayimbi ba gospel musanga nga musiwufu nga banange nowebuuza ono kiki byayimba. Uliriza Bible egamba nti tunoonye okumanya amazima n'amazima gatufuule baddembe. Not every lawyer is rich. Niye ate ezimu ku professions ezisinga okugaggawaza abantu bwe bwa lawyer. Kyanjawulo gwokuweereza Katonda na kyanjawulo okumanya bafuna batya ssente mu Katonda. Kugamba betusanga abavu bo tebamanya ngeri gye balina kufuna mu music. Tebamanya ngeri ki kati kankubuuze. Nze Dangelo Busuulwa mbeera ku platforms za TV zonna across the country and the world gye mba traveling okitegeera. Mbeera mu makyaki ago gonna g'olaba. Abakristaayo abazimba cathedrals zonna z'olaba abagaggawaza abasumba bonna bafanzi bange. Kati nze baganda batya oyinza otya okugamba nti nze siri mugagga bwe babanga pastor yayina a certain section of people bantu bisatu mu church ye ali ggulu mugagga nnyo naye nze abo bisatu bafanzi bange bwe ngende wa pastor Bujingo bafanzi bange bwe ngende wa Kayanja pastor bonna bafanzi bange kati oyinza otya okugamba nti siri mugagga. Mu myaka 12 biki byofunye mu music? Weebale nnyo ekibuuzo ekyo nkyagala nnyo kubanga mutuufu Mukama nkoze bulungi. Ekintu kyensinza okufuna era kyendaba treasuring ennyo gye mikwano gyange. Yes, I've traveled the world nze sigulangako ku ticket ya nnyonyi sibookinganga nako ku hoteri yonna mikwano gyange nze ngamba bugamye enkya njagala kugenda gindi they buy tickets for me okitegeera bampadde ebintu people have given me their money okitegeera n'okujja wano nzize lwa muntu a friend of mine okitegeera kati amikwana egyo ngiteekamu nnyo ekitiibwa kubanga nze siina nti oba baganda bange nti oba kino Katonda yangattako abantu era ne bw'oba onkozeeko obulabe essimu egi ku bantu Katonda be yangattako gwe mba nkuwonye. Besides friends, kyekirala kyofunye music mostly ekiri tangible. Ekiri tangible kati bwe mmala okugamba nti nfunye emikwano olwo nfunye ne ssente. Christianity bwe tulokoka tulina ebintu ebitutatunulira bye tuyita vanity. Ebintu ebyeggwawo ebyo tuyita ebyensi tetubiwa nnyo kitiibwa kubanga era tubireka ku nsi kuno naye ebirala byonna nga bw'obiraba nti abantu babiina byonna mbiina ndi musajja musuubuzi. Dangelo nga tonavaana ogenda kumpa ssente era ngenda kuwa ndi musajja musuubuzi nsuubula mmotoka Japan. Bosi wange ayagala nnyo emmotoka. Ekyo kyokka kubanga abantu b'ensi ebyo bye bibasanyusa. Bosi wange ayagala nnyo emmotoka naye simanyi oba oyina emmotoka gy'asinga okwagala oba oyina otuuse ku level. Ekya level muffe ng'abalokole tetukitunuulira nnyo naye emmotoka zaavuga zendabyeko emu yokka gye sitavugangako. Eriwa? Namulabako ng'avuga emmotoka Rolls Royce yokka. Mu motoka zonna zimanyi? Zendabyeko zonna yokka. Gamba mpozi zoolabyeko. Kati endala mpozi azivugira. Singa ndikozoga ezimu n'amanya nange sigamanyi. Era ate abamu ku mikwano gye bakasitoma bange. Wow. Mbaguza n'emmotoka ezo. Nze omu ku bantu abasinga okuleeta emmotoka eziri luxurious mu Kampala. Ndowooza oweewange owulidde nange Dangelo atunda emmotoka. So kiki kyosinga okwenyumiriza mu mulimu gwo ogwa music koza abantu basinze kumanyira nnyo mu music kiki wenyumirizaamu? Well, ekintu kye nnenyumirizaamu nze kimpadde okukkiririzibwamu okitegeera buli muntu bw'awulira erinnya lyange humble as I am bagamba oliyo omuweereza wa Mukama okitegeera kwegamba ebintu bingi nnyo ebyandinsumbuye mu bulamu bigguka okitegeera bigguka kati nze ekyo nga nkifunye lwa kuweereza Katonda. I've met people all over the world nsinkanya abantu ng'olaba ayina engeri gy'akulabamu because amanyi nti oli muweereza wa Mukama nga n'engeri bwe tuba tuli mu business abantu abamu bwe baba bakolagana naffe kati nze nina bonds zenteekamu emmotoka mulimu abavubuka abatunda ba brokers abatunda emmotoka zaffe ajja
bano bakasitoma bwe bajja ne bakubira essimu kwanza sibeerayo full time naye abantu abasinga onyi bw'amanya nti emmotoka eyo ya Dangelo Busuulwa alabira ddala emmotoka eri makubo matuufu asanyuka nnyo okitegeera ndi ne mu properties mataka omuntu okujja ku nnyumba ne bamugamba nti eyo gwogenda osinkana nti Dangelo Busuulwa ono omuyimbi wa gospel amanya ali ku kituufu. So katugambe nti omuntu alina Katonda omuntu kimwanguyira okolagana ate n'obeera nti no you live by your word kubanga abantu basobola okujja gy'oli nga bagamba olina Katonda naye ne bakizuula nti ate tomuyina later on. Weerabira wa Dangelo mu myaka nga 3 mu myaka 3 ngenda kukoleramu embaga yange. Bulijjo toli mufumbo. Ngenda kukola embaga ne mukyala wange. Ekyo kimu neraba nga nfuuse omusajja omufumba attuuludde ate mu myaka egyo 3 gy'oŋŋambye neraba nga ngudde eddalu. Omukyala abadde akimanyiko nti okiteekateeka eky'embaga? Sisobola teekateeka bw'omu. Wati wali oyinza okikola ng'egenda kuba surprise ng'ogenda mugamba like okay kuba mugambye emyaka 3 tetumanyi oba mu mwaka ogwokusatu ogusembayo oba nedda byonna tulina bikola ffenna era akimanyi nno nnyo ate ayagala nnyo embaga. Teri mukazi atayagala mbaga ku nsi ya Mukama. Kati ekyakimanyi nti ejja very soon by the way. Ate neraba nga ngudde eddalu mu Yesu okuweereza Katonda. Kyekintu kyempulira nti ekyo kyo buli we ŋŋenda ndigenda nakyo. Property dealer, property masters, omusuubuzi w'emmotoka, omuyimbi. Gwe pandemic alina wakukosezza nnyo atya ne bemmanja sina bwe mbatuukako ennaku zino ate buli omu bw'aŋŋamba excuse era njikkiriza wewe ekigenda mu maaso. So oli mabanja kati abantu nange sina bwe mbabanja nange abamanja beesanga nga tebafuna kugamba buli kintu kyonna tekiri pandemic sikyayimba sikyakola crusades sikyabuulira njiri. I was supposed to travel some time back ne buli kimu kyonna kyagootaanya buli kintu kyonna kifugwe just nno mbeera waka kulya mmere na kusoma bayibuli. Abantu olinayo omuntu gw'oyambyeko nga gwe at least at your status waliwo abantu b'osobola okugamba nti banaye gundi ali bubi kamuweeyo akawunga olinako abantu b'oyambyeko? Naye nti okuyamba kati okutemyetemye n'ogamba kawunga lwakwa nti ekyo nkiwadde nga kyakugezesa bonna mikwano gyange sisobola bbawa kawunga. Anti akawunga kati ze ziri eringa enjogera ziyinza okuba ssente. Oyo omuntu akuwa akawunga muntu mubi takwagaliza. Aba alina kuwaaki? Abantu tubadde nabo ne tukolagana nabo ebbanga ddene gwe status yo kw'oyimiridde okubeera ng'ogaba obuwunga status eyo lwaki abantu badde tosagiyimirizaako abantu ne babeera self sustaining. Nze abaana benkozesa mbasasula kati essaawa ya leero abantu already badi mu status esobola okwerabirira eggwanga lyaffe era nze ŋŋamba nnyo ba artists tuve mu mbeera ey'okubeera nti balina tuwa kawunga tulina okutuuka mu status ebeera nti nno tusobola okuyimirizaawo obulamu kyekisinga obukulu. Towagira kintu kya Honorable Nabanja okuvaayo okuwa emitwalo 10 abantu? Tegina kye gyayambye era naye akimanyi okitegeera tekisobola kuyamba abantu. Abantu tubawe emirimu abantu tubabuulire kye balina okukola basobole okweyimirizaawo tetulina kukwewa ate buwunga ate simanya biki. No, that is not good. Bayimbi banno aba gospel abali mu ssali olimu nga bo bali eyo oba nkyogere ntya nga bayibuli kuba gwe nkulabye olinako emirimu emirala gy'okola ne wali abalokola abalala betulaba nga ye alowooza agenda kubeera mu kkanisa bwe mwagenda okujja ssente mwagenda okujja omukazi mwagenda okukyusiza obulamu bwe kiki oyinza obbagamba abantu ngaabo? Eyo ebeera mindset y'abantu tetusobola gibajjamu because when you go to New York eyo wansi mu tunnels waliyo abazungu abasulayo ngera nabo mindset yaabwe yakusula ku bipapula mu New York okitegeera kakati ate olwano kati nze omuntu bw'abanga yasiiba mu kyaki nga takola ekyo tolina kyogenda mugamba kubanga ye yasalawo okukuba kusalawo. Kituufu Katonda agamba omuntu nti tokola kuba abalokole bakikozesa nnyo tinze Katonda yaŋŋamba sirina kukola n'abeera awo n'osanga omusajja mukulu atuuse emyaka egiwasa
olumu awasiza n'omukazi nayo ali asiba ku church wabeera alina abaana n'omukyali waka uje ekiri Katonda kyayogera nti tokola ne gwe bawasa babaako ekikyamu okitegeera Bayibuli egamba nti Katonda anakuwanga omukisa ng'ayita mu mirimu gy'emikono gyo. Omanyi Bayibuli tekuba koona full stop kakati gwe atalina mulimu bagenda ku blessinga batya emirimu gy'emikono gyo togiina kati omukisa guyitewa kyo kye bayita abalokole boogeza Katonda abalokole kikyuse abantu nkyogera nga bwe bakyogera nange ndi naye kati nkyogera nga bwe bakyogera cause essaawa eno sigenda kujjanga mulokole abakyogera bawaayiriza seri balokole boogeza Katonda aba muntu nti seggwanyi ayogeza Katonda when God is to speak he speaks okitegeera niye abantu abamu bakikozesa ate okubba okulimbalimba ebintu ebifaanana bwe bityo tugambe nti baba bafere abo abakikola ekyo weewaawo nga omubulizi w'enjiri twagala obeeko obubaka bwowa abantu abali eyo abo bennyini betubadde twogerako abasiiba mu makanisa nga bo balowooza nti tebagenda kukola Katonda agenda kusindika emmaanu nga gye yasindika mu gundi mu ddungu nze abantu kyensobola bagamba nti basome nnyo Bayibuli ku buli kintu kyonna kyolowooza kirireetinge ne Bayibuli kubanga Bayibuli ekugamba nti anakuwanga omukisa ng'ayita mu mirimu gy'emikono gyo bw'atalina mulimu gw'okutte mu mikono gyo kitegeeza omukisa gukuli wala okitegeera guba omukisa gukubeera wala abantu bakole emirimu egyo Mukama agenda giwa omukisa. Kiki kye wejjusa mu bulamu bwo? Kye nejjusa mu bulamu kugamba kyeŋŋamba nti ekintu kino sandi kikoze mu bulamu bwange kyekintu ky'okubeera nti nno nalwawo okulokoka kati Katonda ye yalina puroguramu nandokola ku time ye gye yali ayagala naye nze ŋŋamba nti I wish nina ebintu bye mmanyi mu bulamu bwange ŋŋamba kale singa saayitakaawo nandibadde wala nnyo. Nsobi ki gye wali okoze mu bulamu bwo ng'olunaku olwaleero ogyejjusa? Kulimba sigiinaawo nnyo kubeera like bwe bibeera ng'ebintu ebinyinza okugamba nti bibi abantu bye babitwala nti bibi nze biina ebyokuyiga bye byampa era by the way bye binfudde nga kyendi era n'emikono gyange bangi bye twabikolanga nabo banneegombesa era banzi bazze eri Yesu they see a difference in me. Kintu ki kye wali okoledde omuntu ng'olunaku olwaleero naawe okitunulira n'okyenyumirizamu n'ogamba Mukama weebale kumpa mukisa oba weebale kumpa busobozi kukola kintu kino eri omuntu ono? Abantu mbayimbidde ennyimba ezibalyowa emyoyo. I have testimonies nnyingi nnyo abantu ze bampadde ne bampa ne ku byabwe nga baŋŋamba nti bwe wakola oluyimba bwe ruti ne bwe ruti nzijukira nnali bwe nti naye Mukama yakozesa oluyimba olwo n'enfuuka kino. Kati ekyo kyekintu ekisinga okunsanyusa era abo abantu bwe batyo Mukama bakyusizza ng'akozesezza ministry yange be bantu be tutawa kawunga kikyegamba nti already bali empowered okitegeera ekyo nkyenyumiriza nnyo era nenebaza Katonda kubanga Bayibuli egamba nti ekigambo kya Katonda tekisobola kudda gyali nga tekikoze mulimu ogwo gwakitumye. Buli lw'ofulumya ekigambo n'olaba nga tekiriiko maanyi kitegeeza kigambo kyo si kya Katonda. Buli lw'ennyimba oluyimba n'endaba nga lukutte ku muntu kitegeeza lwalimu ekigambo kya Katonda. Awo nange mwebaza because tuba tukoze fembi. Obubaka bwowa abalabi abaliko n'abanaalaba kuba shegenda kusigala etambula abayimbi aba gospel nga bali eyo bo bambi essubi liringa eribaweddemu bubaka ki bw'obawa? Obubaka buli obu nti buli kintu kiina ekiseera kyakyo. Nalina ebiseera bwe nali nga ndi muto nga njavula kati sikyayavula era bwe bansanga nga njavula bagamba ndiko ekikyamu. There was a time nange nali nga ntandika obuweereza obw'okuyimba nga siri bulungi naye Katonda yatuka ekiseera n'akyusa embeera. Ate mmanyi waliwo ebiseera ngenda okutuuka nga nina n'envi nga nkaddiye and nve ne ku nsi kuno kitegeeza ki nti buli muntu yenna Mukama alina ekiseera kye wakyusiza obulamu bwe n'amuteekako ekintu ekirala. N'oyo ali eyo ng'alaba olwaleero talina kyakulya oluusi alaba ayimba tebigenda mu maaso tannafuna favor mu bantu time ye egenda kutuuka ate ffe nga tetukyali nawo nga tokyasobola kunkyaza ku programu eno ng'olina bookyaza abalala. Waliwo abayimbi be naye enjoyinga nnyo nga ndi mu kyalo aba gospel essaawa ya leero mmwe temukyaba playinga na ku TV zammwe
temubaleeta nabaleeta naye nga baali b'amaanyi n'ebiseera byayita kati ffe tuliwo n'ebyaffe bigenda kuvaawo n'ebyoyo bijje mu linnya lya Yesu. Weewaawo Dangelo badde n'ebibuuzo mbadde talina ebibuuzo byange birala nga bisatu naye olw'obudde katukome wano manyi olulala tuli kuzza ate ne tweyongera okuttaanya ensonga za gospel fraternity. Weebale nnyo okuba nti ozze nate n'okuma n'obudde. Omulabi watoli wekatse tuyinza kuba nga tusukako wano olunaku leero tubadde ne Dangelo Busuulwa atunnyonnyodde obulamu bwe atunnyonnyodde ku byakola n'atunnyonnyola ku bya gospel. So omulabi wa toli wekka ng'oli eyo oli muyimbi wa gospel kola banaye weefubeeko togwamu ssuubi tolina kino kyogenda kufuna mu bwangu gezaako okulwana kuba ne Dangelo fine music yajja n'afuna hit naye maama era naye si byangu yalinamu challenges entonotono ze yasisinkana mu bulamu bwe. Amanya Maria Dana Namiro olunaku olwaleero nyambaziddwa C&G basangibwawo emakindye C&G fashion collection basangibwawo emakindye ku opposite New York. Wosobola okubasanga ate namba y'essimu eri 0758 591816 0758591816 wosobola omusanga mukubireko mu WhatsApping ajja kukufunira kennyini koyagala gwe kowulira nti ko weetaaga bonna abuyina obwabawala abato eza office eza zonna gwe kasa kiba nti outfit gyoyagala ajja kubanga agikutuusaako sinza kubanga nsukako wano Team Maria Dana mbagala nnyo mwebale